mulaba abantu Kyagulanyi batanse mutimba Bobi Wine zezo zaina sajja yasinga akalulu laba mutimbye buluwamu yes ye president wa foyo ndoza mulaba abantu zizo zeyajjayo president wa foyo Kyagulanyi huyo utagambwako zizo zaina ati Bobi Wine aliko kati kakati ensongero simanyi oba KCCA ejimanyiko kwetolola Kampala ne State Council ezebibuga n'ebitundu ebirala simanyi oba zimanyiko ku nsonga y'ebipande bino banange ebipande byaggwa ndowooza campaign zaggwako kino kipya kino kyanjawulo enerabika idea mpya nsubira okuba nti abakulu mu KCCA balabika bagimanyiko bwe bate bagimanyiko abatimba ebipande ebyo musaana okuba abeegendereza batadde ebipande ebiraga nti mwami Kyagulanyi yawangula akalulu n'ebitundu 7 n'obutundutundu 88 ate nga balaga nti mwami Museveni yaluzinga oba yagwa akalulu yafuna obululu ebitundu 24 n'obutundutundu 46 bye bipande bino kye biraga naye anyway I think eno bwe batrendi empya eyakalonde kanoonye kakuume kabanje nga gwe guno omutendera gw'okkabanja ndabanga mugenda nnyiiza abantu abasingira ddala okuba abayitirivu ku intaneti kuno ate sina ku intaneti kwokka ndabanga mugenda kunyiiza bangi ku ground ekiyinza okutuleetera oboolyawo okugobagana n'ab'ebyokwerinda mu bufo obufaanaganako bwe kakati mugetuyina Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II olunaku olwaleero awubyeko olw'ekigere eri akatale ke akakutte omuliro gye buvuddeko jjo akeekatwe Ssaabasajja Kabaka azizzaamu abasuubuzi amaanyi era nga bingi ku ebyo tugenda kubeera nga tubirabako n'okuwa details abasuubuzi oboolyawo baba beetaagayo omuntu asobola okuba nti abawa ku ssuubi mu kaseera ng'emmaali etokomokedde mu nabambula w'omuliro so tugenda kubeera nga tubikutegeeza bulungi nnyo nnyini ddala ssanyu jereere eri palamenti olunaku olwaleero abayimbi bakedde kubeera nga beejaga era obudde bwe buzibidde nga bali mu ssanyu beetala kiddiridde palamenti olunaku olwaleero okuyisa etteeka erimanyiddwa nga Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 kyaddaaki abayimbi abannabitone ab'enjawulo etteeka lyabwe liyisiddwa abayimbi babadde bangi abasobodde okuyingira munda mu palamenti so nga ate n'abamu ku bannaabwe bakomezeddwa bweru olw'ebyokwerinda ngenda kuba nkutuusaako emboozi eno Joel Ssenyonyi nga leader of opposition abagambye tebeeyibaala nnyo oba tebakyacyanca nnyo basagambize empola kubanga essaawa yonna bino ebibawadde akamwenyumwenyu oba copyright law ebaweereddwa olunaku olwaleero bingi ebiyinza okufaanagana n'obutaawukana na bizze biyisibwa nti palamenti ezzenga eyisibwamu amateeka mangi era amateeka amalungi naye implementation oba okuteekesa amateeka gano mu nkola ne bufuuka obulwadde namba emu oba oliawo obwetaaga okusooka okunogera eddagala Speaker abategeezezza ndowooza nti kembadde muwogganira eyo nga mubanja copyright bwe muva wano mugenda kuddayo muwoggane nti mufunye copyright ekigambo sikikozesezza mu bubi bwakyo abagambye bwe mubadde mukola kerere muwoggana eyo nga bwe twaba copyright tuli bategeevu olwaleero muddeeyo mukube kerere muwoggane mutegeeze eggwanga nti tubawadde copyright yammwe tugenda kutunuulizaayo ko oba oliawo eriise George ensonga osobole okuba nga ozitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala mu kaseera ke kamu kooti ensukkulumu kooti etaputa ssemateeka gye tuyita constitution court olunaku olwaleero esattuludde etteeka lya Computer Misuse Act ery'omukulu Honorable Nsereko Muhammad omubaka wa Kampala essaawa za kaakati yadde teyadda mu kalulu
ye yakisteping aside ekintu yakivaamu. Etteeka lino bangi ku bantu baali balisimbira dda enkuuli era nga bagamba nti etteeka Honorable Nsereko yalireeta mutima mubi, yalireeta kulwanyisa abaana ba nkyukakyuka. Kyaddaaki Constitutional Court egambye nti okusinzira ku nsonga eno neno nga bwegenda okuzibamenyera wano, etteeka lino mwaliisa mwine bye mweyagaliza era mwaliisa mwine ekigenderwa. And therefore etteeka erimanyiddwa nga Computer Misuse Act ligiddwa mu bitabo by'amateeka. Ensonga ziriwa ngenda kuba nzikuwa. Olunaku olwaleero Dr. Linah Zedriga ngono kati acting president wa National Unity Platform era ng'obuvunaanyizibwa bwamukwasiddwa abadde president w'eki oba nakati akyali president w'ekibiina mu kaseera kano atali mu ggwanga, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Linah Zedriga astepinze ekigere kye ekisooka mu office y'omukulu Mwami Kyagulanyi Ssentamu bulijjo mwakakalabiza emirimu gye wali eri Makerere Kavule. Ngenda kuwa bingi and of course betusobodde okubeera nga tutegeera sides zeeyo n'olunaku lwa Mama Linah Zedriga nga we lutambudde ng'ali mu office ya Bobi Wine. Ye Brian White ebintu birabika si birungi, agenze maaso n'okuba nti akomezebwawo mu kkooti e Makindye olunaku olwaleero era nga alabisenga embeera ey'obulamu si nnungi. Ayongedde okubeera nga alangira bannamawulire abasaasaanya amawulire agalaga nti ali bubi, agawakanya okuba nti yali tali bubi teyajja muliro. Ababuuza ogoni nki? Ogoni nnyoko? Nzikiriza video nkusawo gimpereka like, subscribing bwoba tetwegatangako mu butongole. Nkola mukatini nnyo bwe nti wenkomawo ebigambo ne Mozi tubyogere tovaawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko buterevu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba kw'osaako okuba ng'otugoberera ku Mukutu Viki Exclusive kw'oli. Nkusaba video sooka ogimpereka like kijambeko okuba ng'edduka ku speed etenkanika, information etuuke kwayagala okugiraba okwosaako okugiwuliriza mukadde. Ne nkusaba mu butongole twegatteko ng'osubscribinga ku Mukutu osobole okuba nti ofuna information. Amawulire tugakuwa mukadde ate tugakuwa nga geego oba oli awo g'osaanidde okubeera nga otegeera. Yagala okwogerako n'Omukutu Viki Exclusive oba yagala okuleeta business yonna, enamba ya simu yeno wano gy'olaba esembyayo 85 eri buterevu ku Mukutu ogwa WhatsApp. So nga ne bonterako obubaka nja busangako ne bonkubira direct nsobola okukwata akasimu akazongazi onkubidde mu budde nga siri ku mpewo oba nga sirina birala byenkwasaganya. So tobeereeyo noba nga wanyiigira Viki, tobeereeyo noba nga olina business gyoyagala okuwa Viki, tobeereeyo noba nga olina ekintu kyonna oba amawulire goyagala okuwa Viki, naye nga weebuuza contact ya Viki Exclusive. Contact yeno wano osobola okuba nga ogiyitako obutereevu, ensonga noba nga ozitutuusaako naffe bwe ziba za mawulire ne tugongerayo nga tumaze okugeekenneenya n'okuba nti tugeekebejja. Kakati olunaku olw'ejjo, mu kiro ekyakeeseza olunaku olw'ejjo, omuliro ogutategerekese ku kituufu kwe gwavudde gwakutte akatale ak'e Katwe. Era okkakkana nga bambi abasuubuzi bangi bafiiriddwa emmaali yaabwe. Okusinziira ku mawulire nga bwe gazze, galaze nti ebintu bingi emmaali y'abantu mpitirivu
eyatokomokedde mu muliro guno era nga ab'ebyokwerinda ne poliisi enzinyamoto oba poliisi etakkiriza ebibamba by'omuliro yasobodde okujja n'erigezaako okuba nti ezikiza omuliro naye nga buteerere era we bwakeeredde ku makya olunaku olw'egyo nga omuliro gusaanyizaawo ebintu ebigenda maaso n'okuba nti tebitegerekeka muwendo gubalirirwamu naye nga abantu bangi babadde bagenda maaso n'okuba nti bakaaba oluvannyuma lw'ekiwejjowejjo ky'omuliro ekyo ekyatutte akabanga akawererako ddala era kigambibwa nti omuliro guno gwakutte wakati w'essaawa 5 ez'ekiro ate mpaka gye bwakeeredde abasuubuzi ate ekyasinze okuba nga kibamalako ebyewungula kwe kulaba nga bwe bazze okuba nti bataasa emmaali ate ab'ebyokwerinda ne bagenda maaso n'okuba nti babagoba ate abo babadde basobodde okugenda okulaba nti bajjayo emmaali yaabwe ekyali ennamu gye babadde baleeta basomba okujja muliro nga bagiwummuze wakalu ate ng'emmaali abayaayi bagenda mu maaso n'okugikola ki n'okuginyagulula so ne kiwunzika nga abasuubuzi bafiiriddwa bufiirwa n'ababadde balina ke bataasa akatonotono nako abayaaye bakagwiridde ne bakabba nabagamba waliwo akaseera akazibu weweesanga nga muli mu mbeera ya kubuguutana ogenda n'ojjayo ekintu ekitaasa omuliro so nga ate bweru gy'okitadde tewali gw'okirekedde omulala n'ajja n'akozesa omukisa ogwo n'agrabinga ekintu kyo n'adduka n'atwala emmaali yo n'owunzika nga ne kyotaasa kyekifuluma era kye batwala. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Cuucu Lukoma Nantawetwa nakko olwaleero awuubyeko olw'ebigere era akyaddeko olukyala olutabadde lutongole nnyo eri akatale kano. Jjukira nti akatale kano katudde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka era katale ka Kabaka nga bw'olaba akatale k'ekibuye nako kali ku ttaka lya Kabaka era kyekimu ne katale k'Emmengo so obutale bungi ndowooza n'akatale k'Ewandegeya kali ku ttaka lya Kabaka era kaweebwayo Kabaka so n'akatale kano akeekatwe katale ka Ssaabasajja Kabaka so olwaleero agenze n'alambulako akatale ke engeri gye kakuttemu omuliro era omuteregga asobodde okuba nti alabwako abasuubuzi ababadde bagenda maaso n'okuba nti bakuŋŋaaniddewo bingi ku bintu ebimulagiddwa Ssaabasajja Kabaka ebyayonooneddwa omuliro era nannyonnyolwa na butya oba oliawo abasuubuzi bwe bakoseddwa ababadde bakolera mu katale kano okusinziira ku mawulire ge tusobodde okubeera nga tutegeera omuteregga awadde essuubi ery'amaanyi eri abo abantu bonna babadde bakolera mu katale kano bwe bamulabyeko bazzeemukko ku maanyi omanyi bagamba nti waliwo akaseera wonoonyeza omuntu asobola okukuyambako okwekamwana so bw'oba toyina mukamwana bagamba weekamwana wekka oluganda luzibuzibu oluusi naye mu nsonga zino ng'abantu bali mu kuba nti bakaaba nalabyeko abamu ku bakyala babadde bakola mu katale kano abafiiriziddwa emmaali yaabwe nga balaajana bagamba nti wandiba waliwo omuntu eyaseetinze omuliro okusobola okuba nti gusaanyaawo akatale kaabwe ng'alina ekigendererwa n'ekiruubirirwa ky'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti azimba akatale kano oba azimbawo ebizimbe nga bwe tuzze tulaba obutale obw'enjawulo munajjukira ezimu ku mbeera n'enneeyisa ezaali katale k'Owino and even of recently akatale ak'Owino ekitundutundu ekyali kyasigalawo kye bayita ku produce era abantu abataategerekeka bagenda maaso n'okkoona sayidi y'akatale okkakkana nga basenguddewo ki abantu ababadde bakolerawo so abantu abalabye ku Ssaabasajja Kabaka mu katale k'ekatwe babadde basiimu olw'obudde Ssaabasajja Kabaka bw'abafisiriza n'asobola okuba nti atuukako mu katale kano alage obumu n'abantu bano era Ssaabasajja alabiddwako nga musanyufu okuba nti asanzeewo abantu abakyali strong oba abakyali abagumu currently Ssaabasajja talina nnyo bubaka bw'abasuulidde naye abantu bo bwe balabye omutanda ng'asiimye ayiteyokko ne babeera bamativu era basiimu olw'ekikolwa Ssaabasajja kyakoze eky'okuyita mu katale kano ensonga n'abanga oba oliawo azigattako ettaffaali ekifo kino
ekyakutte omuliro kye kimu ku bifo ebisinga okutunda ebintu by'ennono mu Kampala wano. Yes, kati teweebuuza attachment eyo Ssaabasajja kwasinziira okujja okulambula ebyakoseddwa nti ekifo ky'Ekatwe kino kye kimu ku bifo ebisinga mu Kampala wano okutundibwamu ebyobuwangwa n'ennono. Akinanjagala Mmindi ebadde mu katale ako, Akinanjagala Busumbi bubadde mu katale ako, Akinanjagala Ndege awo. Era lwaki akatale kano kabadde kankizo nnyo nti mubadde mukko n'abantu abalina essasa. Kakati abaana ba 20 mubitegedde. Essasa mwe mubeera abaweesi. Yes, kati essasa libanga Bajjiro. Kanki kwanguyize kumubazi kitwale nti akatale kabaddemu Bajjiro. Naye kati mu byuma mu kuweesa ekifo we baweeseza baliyita ssasa. Kati akatale kano kabadde katuukibwako nnyo ebintu ebiweesebwa naddala nga bikolagana oba bikonectinga butereevu n'obuwangwa okwosaako ennono ez'enjawulo nga tutunulidde Buganda yokka ng'Obwakabaka wabula n'ennono z'ebiki z'ebitundu ebirala. Obuweesa kyova olaba Ekatwawo waagulawo nnyo erinnya ery'obuweesa. Abantu b'Ekatwe bantu ba Masasa tebava nnyo mu buweesi, era obuweesi wano e Uganda busibuka nnyo mu kitundu kino eky'Ekatwe. So Ssaabasajja wavuddeko awo n'agendako Iziti Namirembe alyolekedde n'agendako ne Namirembe mu Bakristu, era nayo n'awuubayoko olukyala oba olw'ebigere n'abuuzaako ne ku bantu baayo. Thank you so much Ssaabasajja Kabaka, weebale okulaga nti oli bumu n'abantu ba Buganda, weebale kulaga obukulembeze obulungi. Omukulembeze omulungi yoyo anyolerwa awamu n'abo abali mu nnaku, yoyo asanyukira awamu n'abo abalina ekirungi kye batuuseeko mu kaseera ke tulimu. Naddala Baganda baffe abawangalira mu katale Katwe bali mu kaseera ka kunyolwa, bali mu kaseera kanyiike. So omuntu yenna ali mu kiti kya Ssaabasajja Kabaka bw'avaayo n'abeererawo abantu bano n'abayimirira wakati, kiba kiraga nti oba oliawo abantu bakuddamuko ku ndasi n'abadde aweddemu essuubi aba agenda kuddamu regaining afune ku ssuubi eryo asobole okuba nga akakkalabya ekintu oba asobole okutetenkanya bupya, asobole okuba nga oba oliawo wabaako kyazza eri ejjamba abaana babeeko kye bafuna mu bufu obufanaganako ko bwe butyo. Ssaabasajja anyiridde era ndowooza Nnabagereka ayongera okugerekera Obuganda mu bufu obwo. Ssaabasajja kamwenyumwenyu kwekali, kaweit kwekali, yooli omuteregga ffe abazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda gwe twenyumiririzaamu. Era Ssaabasajja tusinzira ku Mukutu Vic Exclusive okwebaza n'okwebaza Katonda akusobozesezza okurikavalinga oba okusuuka okuva mu bulwadde bw'obadde olimu emabega kaawo. Yes, bwe nvaayo eyo tugende mu Parliament. Ndowooza olunaku olwaleero Parliament ya Uganda ng'ekubiriziddwa Speaker Aneta Nitamong eyisizza etteeka erirudde ebbanga eddene kyaddaaki nga likandaaliridde mu Parliament. Etteeka lino erigatta bannabitone oba abayiiya eriyitibwa Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill 2025. Etteeka lino bwe nabadde ndikunyonnyolako olunaku olw'ejjo nakutegeezezza nti lyaleetebwa Dr. Hilderman oba Hilary Kiyaga omubaka wa Mawokota South. Yes, olunaku olwaleero finally etteeka bali kubya olukumu mutwe era ne baliyisa. Olunaku olw'ejjo nabategeezezza nti Speaker ku Lwokuna teyalina bigambo biwoomu eri etteeka lino, yalina ebibuuzo bingi ebyali byetaaga okuba nga byanukulwa, era ebirumira ebyo ebibadde mu copyright leno maybe bimaze ne bibanga bisootingibwa. Okusinziira ku kibaddewo olunaku olwaleero, abayimbi basuze beeteefuteefu nga baagala kwekalakaasa singa etteeka lino ligaanibwa okuyisibwa. Naye ndowooza oba oliawo
etteeka abakulu babadde ba reviewinze sinakindi nga bafunye orders eziriisa kakati etteeka lyayisiddwa oba liyisiddwa olunaku olwaleero obumu ku buwaayiro obwabadde bwebuuzibwa sipiika n'ababaka ba palamenti ku lwokuna ate buggiddwa mu tteeka lino era busigadde bulinga bwe bwabadde eyakondooza kakulu obumu ku buwaayiro obwabadde mu tteeka obwabadde bwemulugunyizibwako sipiika Aneta Ntamong ku lwokuna ne babaka banne okugeza nga David Kabanda n'abalala olwaleero obukwakulizo obwo bwennyini mu tteeka oba obuwaayiro obwo tebusanguddwamu tteeka kuyita obuwaayiro obwo busigaddemu mu tteeka ne liyita nga mwebuli obuwaayiro bwebuliwa bwe buno obulaga nti omuntu yenna anaazannyanga ekintu ky'omuyiiya okugeza oluyimba oba firimu nga tasoose kufuna lukusa kuva wa muzannyi wa firimu eyo oba wa muyiiya wa luyimba olwo agenda maaso n'okuba nti aliwa ensimbi oba alina okusooka okusasula ssente okukozesa intellectual property eyo n'abannyonnyodde intellectual property kyeki bwaba tewakitegedde osobola ogenda mu previous videos zaffe nonyonyoka copyright law nga bwe nagibatemedde kumpi okumalira ddala essaawa nnamba kakati abayimbi bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Edilisa Msuuza ku luno oba omuntu ananywa kutwokya tegeeza otuzi anti agenda kubategeeza nga copyright bwalwanye okusobola okukakasa nti ekola ki nti evaayo naye nga Eddie Kenzo yakulembeddemu abayimbi ndabyeko muyimbi Palaso Harima Namakula Aneti Nandujja mulabyeyo Jose Chameleone Bawizo babadde abayimbi bangi abasimbudde okuba nti bagenda olunaku olwaleero mu palamenti naye bwe batuuse ku palamenti ne bakkirizaako abantu 30 nga kwotadde ne bannamawulire yes ne Shiba Kalungi abaddeyo n'abalala bangi sisobola bamenya sekinoomu oyo Sameria Nambala obayo oyo so bayimbi babadde bangi nnyo abagenze mu palamenti ne bakkirizaako omuwendo gw'abantu 30 including journalists nga kwotadde ne bannamawulire whereby babadde balina okwerondamu mu bantu 3 kugendereko abayimbi kugendereko abazanyi ba firimu kugendereko abayiya poetry kugendereko ne bannamawulire ate abalina okuza olugambo eri field eri public nti ekintu kikoze eki ekintu kyedomodde oba ekintu kiwedde so parliament yo bwetyo bwekikoze naye etteeka liyise sigenda diddamu ditematemakana na kataano bweriti bweriyise so kompeka video yako nga speaker ayisa etteeka lino then bwomaliriza tugende ku Joel Ssenyonyi kubanga bayisize etteeka lino mugalale abayimbi gye babadde mu parliament ne bakuba engalo speaker n'abagamba wolan parliament tetukuba ngalo tebagikubira mu ngalo ki parliament naye Joel Ssenyonyi abagambye nti temukyamuka tuyisa amateeka mangi wano ne gatakola so kompe ku speaker ye kennyini ng'agenda maaso n'okuba ng'ayisa etteeka lino mu bufu obufaanaganako bwe buti omufunye bw'oba omufunye omuteekeyo awo kubanga abasinga bwe balowooza amateeka bwe gakola ate si bwe gakola wano nabagambako ku tteeka lye tugenda okugendako erya Computer Misuse Act eryaleetebwa omukulu Honorable Nsereko Muhammad nti ate naye lumu yakolako blanda etteeka ne lyagala limukwate lyeyereetera soko tuwe speaker no tosookaako awo speaker abadde amaze okuliisa kati eri video obwedda gy'ozannya nga bayisa etteeka eryo eyo ndala tugenda gizannya mu maaso awo ebintu tobitabula tobicyanga mirundi mingi afuna eri video endala yennyini yes oyo si Joel Ssenyonyi kati wasigaddewo video endala emu yeeyo si yeno okay gituwe Question that the copyright and I put a question that the Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 be read the third time and do pass. Those in favor say the contrary nay.
The ayes have it. A bill for an act titled the Copyright and Neighboring Rights Amendment Act 2026. Title settled and the bill passed. You can now say what you want to say. Etteeka liyise. Ndowooza muliwulidde nga balisoma. Liyise. Kati abayimbi temuddamu kukaaba copyright forever. Akaseera katuuse, mwe ng'abayimbi, mwe ng'abazannyi ba firimu, twogera nnyo ku bayimbi bwe twogera copyright law because be bataddemu nnyo amaanyi mu kintu kya copyright era be basinze okuba nga bakola tokability ku tteeka lino. Kati leader of opposition Joel Ssenyonyi abagambye amateeka gano tugayisa era waliwo amateeka amalungi ge tumaze akaseera nga tuyisa, naye buli we tubadde tuyisa amateeka gano ate gavumenti efuna ekizibu ky'okuga implementing oba gateekesa mu nkola implementation, okuteekesa mu nkola etteeka already lyayisibwa weeriri. Nabagambako wano nti Uganda y'emu ku nsi ezirina amateeka amalungi singa amateeka ago gaba gagobereddwa nga tegatyobooleddwa ate nga tegafivalinze muntu yenna. Naye ekireetera amateeka g'e Uganda okuba amabi ne Uganda okulabika ng'embi mu nsonga za demokrasiya be bamu ate ku bakulu abali mu system abalina okuba nga balabwako ng'ekyokulabirako oba ng'ekizampo eri public ate nga abakulu be basooka okuviolatinga ki amateeka gano. Kakati leader of opposition Joel Ssenyonyi yabagamba nti etteeka tuliyisizza naye mukyamuke mpola mu abali mu galalaawo because babaddewo nga n'engalo bazibwatula yadde mu parliament bakubiramu ngalo. Soko tuwe ku leader of opposition yoyo ng'ensonga azitottola mumpeeko. Wa mitala omuntu gwe mbadde ndabakaawo afuuse wa kuwenja. Congratulate the House on passing a bill. This bill was incidentally initiated by we on the opposition side through our Shadow Minister for Arts, the Honorable Hilary Chiaga, who is part of the community. Government did take over the bill and the law does allow, and here we are. Let me say, you know, we pass many bills here and normally the problem is implementation. So I have seen, and the artists are very excited that the bill has been passed. We are all excited that the bill has been passed. But I hope we are not going to have run-ins when it comes to implementation. That's normally the problem. So the bills gather dust and they're not acted upon. And then the excitement ends up fading. I hope we don't get to that point. That said, Honorable Speaker, the old law of 2006 had regulations of 2010 that came through in 2010. We hope that there will be new regulations to actualize, because now this is an amended bill, so we cannot rely on the 2010 regulations. We hope that there will be regulations that will come through to harmonize and actualize some of the things, because there was still some pettifogging over some clauses and so on, but the regulations help to remedy that. I hope that they will come through soon enough. Thank so you. that then actualizing of this new law gets. Kakati nzijukira etteeka lyayogerako erya copyright erya 2010 lino etteeka libaddewo okujjukizaamu gwe munnayuganda atulaba bali amendinzeemu bw'amendinze. Amending is what? Balikozeemukko enkyukakyuka, that is amending. Yes, balitaddemukko enkyukakyuka oba bakozeemu ennongoosereza, sorry, nonti enkyukakyuka, ennongoosereza lulimi olutuufu oluvunula ekigambo amendment. Kakati etteeka lya 2010 mu copyright law nzijukira bakwatanga aba library abaali batunda firimu z'abannayuganda nga bazisalira ku CD nga tebalina lukusa, era abantu abo bayambibwangako poliisi mwabalabako mu bitundu ebyenjawulo okwetolola Uganda nga basanga library enzigule
ne basangamu library eyo ng'etunda firimu z'Abannayuganda ng'etunda ebinayuganda nga bakwata ebintu ebyo nga babikuba ku mmotoka sinakindi nga n'omuntu gwe basanze mu library n'ebyuma bye byonna babitikka ne babitwala. So intellectual property oba ekyobugagga ky'omuntu ono kye yeeyirizza gwe bw'okisaasaanya mu ngeri y'obutasooka kufuna lukusa kuva gy'ali obeera omenya etteeka. Kati etteeka eryo libaddewo mu 2010, 12, 15 mpaka n'okutuusa mu 2022 omukulu 2022 yes Honorable Hilary Kiyagalo yagenda maaso n'okuba nti atwala ennongoosereza mu tteeka lino bye baali baagala bikyuke mu tteeka lino erya 2010 n'okutuusa olunaku olwaleero amendments ezo lwezikoleddwa. So kitegeeza nti abayimbi baba bakuganyulwamu, aba artists abasiizi b'ebifaananyi babeera bagenda ganyulwa mu kintu kyabwe, abazanyi b'akatemba, abazanyi ba firimu bonna babeera bagenda ganyulwa mu nsonga zino. Even we the content creators tubeera tugenda ganyulwa mu tteeka lino, naye obuzibu we buli the implementation okuteekesa mu nkola etteeka lino. Waliwo ekyuma ekirina okubanga kirunninga, waliwo software alina okubanga akozesebwa so that oluyimba ne balukubira ekyenjojo ekyuma ekyo kimonitalinga ne kigamba oluyimba lwa gundi balukubiddeko Fort Portal, oluyimba lwe gundi balukubiddeko ku radio gundi, television gundi ekubye oluyimba lwa gundi, television gundi ezanye firimu ya gundi, television gundi ezanye clip eye seconds 30 okuva mu luyimba oba kuva mu firimu oba okuva mu kitontome ky'omuntu. So ekibuuzo kiri nti copyright bamanyi engeri y'okukozesaamu copyright era basomye ku copyright kyeki, bonna banaaganyulwamu oba banaaganyulwamu bagenda kuba ba munyoto. Awo nawo waliwo akalipo kanene akeetaaga okubanga kagonjolwa. But of course tujja genda maaso n'okuba nti tukuleetera abantu ab'enjawulo okukubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ya copyright law nga bweri oba oli awo ne bwetambudde okutuuka okuba nti eyisibwa olunaku olwaleero. Mu mbeera y'emu y'amateeka Honorable Nsereko Muhammad ebintu birabika si birungi gyali, era ekibifudde okuba nti si birungi gyali ye kooti etaputa ssemateeka mu kibuga Kampala egenze maaso n'okusazaamu etteeka lye yaleeta erya computer misuse law. Etteeka eryo mulimanyi baalireeta juzi mu 2022. Etteeka eryo lyajja lubaluseewa speed okakana teryaweza yadde myezi 2 ng'etteeka eryo terinaba kubanga liyisibwa. Now Constitutional Court enulifa etteeka lino erya Computer Misuse Amendment Act 2022. Ensonga lwaki erigobye etteeka lino esinzidde ku nteekateeka etteeka lino gye lyayisibwamu. Kooti egamba nti etteeka lyayisibwa mu bukyamu, obukyamu bwe buliwa. Honorable Nsereko teya stakeholders ng'amateeka bwe galambika teyeebuuza ku bannansi. Twagamba speed etteeka kwe liddukira lino nga liringa eriri sponsored, era ne twebuuza Honorable Nsereko kiki kyagoba ani yamuvumye ku intaneti? Nenzijukira abaamuvuma mbu simanya kagege, abaamuvuma simanya kyoba ki, ebyo bigambo ebyayogerwanga. Honorable Nsereko nzijukira yayogerako ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu intaneti n'emukyomera bubi nnyo. In fact etteeka lino gwe omulabye omulungi okuli kujjukiza erya Computer Misuse Act. Honorable Nsereko lwe yavaayo n'ayogera ku nsonga za Honorable Muhammad Segirinya the late omugenzi. Kakati bwe yavaayo n'alaga nti ye nga Honorable Nsereko ye yabeererawo omugenzi Segirinya Muhammad nga afuna obujjanjabi, was it India? Nti NUP yamubeererawo n'abakulembeze nga Mwami Kyagulanyi tebaaliwo
bakozesanga bukozesa bulwadde bwe and all that. Ebigambo nga bwe byatambula bwe twakola stories by then abajjukira. Kakati etteeka eryo lireetebwa Honorable Nsereka abaana ku internet nga bamutaddeko tabo nga bamuvuma, bamukolamu animations, bamukolamu bukantuuni, kugamba bamukola buli kintu kyonna ekiswaza ku mutimbagano. We yaddukira yoga mu parliament n'aleeta Computer Misuse Act etteeka eryo. Era bwe baamala okulyamendinga okulikolamu ennongoosereza ne liyita bannansi ne bazibamu kaawa emimwa. Naye Uganda nga bw'ogimanyi bwetatudde, bannansi ne baddamu ne basimbula omudomo nakati ku internet kwe bali beeyisaamu eggaali beevuma. Naye era etteeka eryo libadde likozesebwa nnyo mu kkooti. Libadde likozesebwa nnyo mu makooti ensangi zino abantu bonna be babadde bakwata babadde babavunaana musango guno gwa Computer Misuse Act. Nga n'abasembyeyo abali recent ye mukyala Mase agambibwa okuba nti yakwata ebiwandiiko bya kkooti eggulu n'abikuba ekifaananyi n'abisaasanya ku mutimbagano. Kakati oyo baamusindika mu kulimandi eggulu n'okutuusa ndozange ennaku z'omwezi 27 mwezi guno lwanaakomezebwawo. Ekiwandiiko kye yakuba ekifaananyi kye kyali kiraga nti Bobi Wine yawaabirwa omusango nga 6 ku poliisi y'eggulu era anoonyezebwa ku musango gwaki musango ye gwali gwaki musango gwali gwa kulebula kwogera kalebule mu bantu. Kakati etteeka lyeri mu Computer Misuse Act mwe babadde bavunaanira gundi ono ani ono omwana ono atera okuvuma pressure. Yes, kati oyo omukyalo oyo Mase bamuvunaana mu musango gwa Computer Misuse Act okozesa obubi omutimbagano mpozi n'okusaasanya ebiwandiiko bya kkooti nga tasoose kufuna lukusa. Kakati Honorable Nsereko etteeka lye erya Computer Misuse Act Constitution Court egamba nti etteeka eryo erigobye era teririiyo teriddamu okukola. Nsonga ki? Etteeka lino bwe baali baliisa teryebuuzibwako ku bannansi ng'ogumu ku mutendera ogukozesebwa era oguyitibwamu singa waliwo etteeka eryagala okuyisibwa. Ekyo tebaakikola. 2. Constitutional Court egamba nti etteeka lino bwe baali balireeta lityoboolera ddala eddembe ly'obuntu n'okubaggyako eddembe ly'okwogera kye bawulira n'obutamanya bigenda mu maaso. Eddembe bannansi under this bill kye bayita access to information. Nti etteeka lino lirimu obulipo obutangira bannansi obutamanya bigenda mu maaso. Ogwo omusango munnansi aweebwa freedom access to information. Era ensonga lwaki emikutu gy'amawulire tebasobola gijjako gyonna olw'ensonga gavumenti ebeera emaze okuggyako eddembe bannansi ng'ebaggyeko kye tuyita access to information. Singa bajjako omukutu gwa Viki Exclusive ku YouTube, gwe munnayuganda abadde afulira amawulire ku mukutu gwa Viki Exclusive, oba tokyaddamu kugafuna, eddembe lyeryo liba likuggiddwako. 2. Eddembe lyo of expression mu lulimi Olungereza babeera nalyo balikoze eki balikuggyeko. Nti etteeka lyali likusiba akalipo obutayogera kintu kyonna ku Viki, obutayogera kintu kyonna ku Honorable Nsereko nga bweni mumwogerako wali etteeka libadde linkwata. Nti njogedde ku Honorable Nsereko nga sisoose kufuna lukusa lwe, naye ate abaggaliddeyo expression yange kyempulira zo oba nvunaanyizibwa 10 ku kinnakyo ku bigambo byenjogera bwe mba mbikwogerako n'okwogera gw'onvunaane bye nnakwogeddeko wabula oba ntegeerekese tonvunaana kukwogerako nvunaana biki bye nnakwogeddeko andi nga birina obujulizi. Yes, there is freedom of expression in Constitution. Now, for you, under this amendment bill
2022 of computer misuse bakugamba tokkirizibwa kwogera ku Honorable Nsereko nga tosoose kufuna lukusa. Tokkirizibwa kwogera ku Mwami Museveni oba Kyagulanyi nga tosoose kufuna lukusa. Naawe tokkirizibwa kunjogerako nga tosoose kufuna lukusa kuva kunze. Kakati eddembe lyo mbandi kugyeko eddembe lyange oba olinzigyeko gwende kanzi gye nkuwogereko bw'owulira nti nkuwogeddeko bubi nvunaana musango gwa kukwogerako bubi naye tonvunaana musango gwa kukwogerako. Era y'ensonga lwaki tewali ndagaano gye musobola kukola nti toliddamu kunjogerako. Bakola ndagaano ya toliddamu kunjogerako bigambo bya nsimattu. Okay? Bye bibeera bisimattuse mu ggwe so si kugaana kwogera ku muntu oyo. Kati freedom of expression baliyingirira eddembe eryo. Access to information eryo eddembe nalyo baliyingirira. Ekirala kye bayingirira tebeebuuza. Etteeka lino bwe baali balireeta tebeebuuza ku bantu. Twagamba Honorable Nsereko speedi nga nnyingi. Speedi ng'esusse. The court ruled that the law was passed irregularly, citing lack of quorum, limited public consultation, and concerns that it violates citizens' rights, including freedom of expression and access to information. Eriteeka kirikoze oba kiryakola. Mwali mwatujjako eddembe lyaffe. Mwali nga sawa tubeera wano tulina storieszetwagala okukola naye ne tutyamu ne tugamba Wolan lindamu kwatamu. There's something smelling here. Makindi ekooti eyo ng'erimu emisango gya Computer Misuse Act. Kooti yawa Buganda Road ng'erimu Computer Misuse Act. Then neteeka eddala etwagala battaganjulire erya public nuisance okweyisanga ekitagasa. Inciting violence yetaaga ndowooza nayo okukolamu amendment. Banywanyi nteesezza bubi? Nteesezza bubi wamma? Etteeka lya inciting violence eryo okuma omuliro mu bantu ndowooza nayo bali amendingemu. Naddala babaka ba opposition be baba balyekolamu amendment. Naye tebeeteremu obuwaayiro obubatangira okukwatibwa. So Honorable Nsereko tujja kuba tubawa updates ku nsonga nga bwe zinayongera okuba nga zikola ki nga bwe zinayongera okuba nga zitambula mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Mpoziko kenera biddo bazanyira wali ku nsonga ya corporate y'abayimbi. Nzanyira speaker kyagambye abayimbi ne bannabitone kali akasembyeyo abagambye nti engeri gye mbadde mulekaana ennyo eyo nti tuyise kati tuliyisiza muddeeyo mulekaane. Kali kumpi akatambi ako? Bwe kaba we kali kanteerewo. Obuzibu obutambi bwange olwawo okubuteekayo. Mba naakakasaba. Oba ninze mpole. But in a special way, I want to thank all the members of parliament. And one thing I want to tell our good friends there was no ill emotion, no ill motive on delaying the bill. Now the bill has passed. So will you continue making noise out there? You can now go and make noise that the bill has passed. And we are not ignorant. Sagala mugambe nti Vika alina bye yayongeddemu. Will you continue making noise? Munayongerayo okutwasamira. Mu lulimi Oluganda kyekyo ekigambo okutwasamira. Munaddayo okutukubira kerere olwonna Luganda. Munaddayo okutuwogganira olwonna Luganda lutegeeza ekigambo eki making noise. Osobola okugamba okutwasamira, okutuwogganira, otukubira kerere. Ebyo bigambo bisatu. Byonna binsatule bitegeeza ekyo. Si kyo? Dr. Lina Zedriga mama olwaleero ekigere kye ekisooka akitadde mu ofiisi. Waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti engatto y'omukulu
tebagyegezaamu. Dr. Lina Zedriga olwaleero yegezeza mu ngatto ya mwami Kyagulanyi. Essaawa zino ye president wa NUP, acting president. Ye president akolanga ow'ekiseera obuseera. Which means mwami Kyagulanyi bw'atadda, Dr. Lina Zedriga ye president. Era mwami Kyagulanyi bw'aba takomyewo ng'abaakabanje basitudde kundi, obuwanguzi babeera babanja bwa Dr. Lina Zedriga. Anyways, ako ka joke. Naye nga olunaku olwaleero akwasiddwa ofiisi ya president mu butongole. Yes. Olunaku olwaleero Dr. Lina Zedriga akwasiddwa ofiisi ya president wa NUP mu butongole. Era nga kakati NUP okuva n'olwaleero ekubira Dr. Lina Zedriga saluti. Ezimukubira ngaani nga president wa party currently. Eyo yentebe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atula nga kati etuddemu Her Excellency Dr. Lina Zedriga. Kakulu nnyo okkagatako. Repeat after me tuwulire oba kinyuma. Her Excellency Dr. Lina Zedriga. Repeat after me. Her Excellency Dr. Lina Zedriga. Can you meet the one more time? Her Excellency Dr. Lina Zedriga. Yes, yes, yes. It sounds great. By the way, Dr. Her Excellency. Yes. Kanyuma. Kagezeemu naawe mu comment section okawulire. Kalimu ekinyo ekinyusi. Oli abadde His Excellence. Kati ono tuina Her Excellence. Yes. Kati ate totuukanga mu maaso ge n'omugamba Her Excellence weebale. Ogambanga Your Excellence. Liri puzzle bwe yagenda mu maaso ga mwami Museveni mu kifo ky'okumugamba nti Your Excellence, yamugamba His Excellence President. Nyabo. Waliwo ebigambo by'oluzungu nga waakiri sooka obibuulirizeeko kiki kye bitegeeza. Liri puzzle yali mu maaso ga mwami Museveni n'amugamba His Excellency, abayimbi tebanfaako, abayimbi bankwe, obakoze otya nze bampaakage. Mwami Museveni ne yeebuuza, ayinayo ow'ekitinyisa, ow'ekitiibwa omulala gwakoba gwagamba oba agamba nze. Era naddamu mu statement endala liri puzzle lunabe that His Excellency kentuuse mu maaso go mwami Museveni n'atunuulira Janet. Bagamba gwe His Excellency oba balinayo his omulala gwe bagamba. So please, whenever you reach in front of His or Her Excellency, at that particular moment, abeera Your Excellency. Liri puzzle watuswaza bannamasaka. Naye tetulina kyakukola, munnamasaka tawoneka. So Her Excellency Dr. Lina Zedriga weebale, nzirizaako wali ekifaananyi kye ng'ali munda mu office, munda mu ntebe ya His Excellency Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, I remember Bobi Wine batera okumuteerawo kawo laptop sometimes tewabeerawo laptop tu. Waliwo wali ewabeera jacket ye emabegaawo. Yes, I remember. Natuukako mu office eyo. Kakugamba feel eyo wali ali kumpi, alina access ku madirisa, alina access to natural air. Kugamba everything is okay. Ebeera air. Ebeera air. Tesobola kubeera air
Einakuba eya. Ekyenjawulo nti atudde mu office eno doctor aina glasses. Ate abadde mu office eyo lawyer. Sometimes abadde ayambala naye glasses. Eze swag. Ono ayambala za kulaba. Oli abadde ayambala za swag. Congratulations Dr. Linah Zedwiga, Excellence. Webale okubeera nga okoleredde ekyo kyoliko olunaku olwaliro. I know ogenda kusinkana okusomooza kunene bingi ebikulindiridde bangi abalabe bo kati oyongeddeko kubali bobadde oyina nga Deputy President wa Northern Region now ocreatinze kati abalaba abapya nga President wa NUP as of now. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yasinziira bweru wa ggwanga mu katambi ke yatutegeeza nti by the time we tunaakalabira tujja kuba tutegedde nti yafulumye edda Uganda, n'ategeeza nti waatali ono ye president ow'ekiseera owa NUP. Naye n'asinziira mu interview emu yakoze ne BBC nga yakatuuka ebweru w'eggwanga mu nsi gye tutannaba kubanga tutegeera, n'ategeeza nti okuba nti avudde Uganda tekitegeeza nti agenda stopping okwactinga. Byalowooza bye bigenda okuteekesebwa mu nkola wano kuona asigadde wansi, ate naye n'ategeeza nti soon anytime agenda kuba akomawo mu ggwanga, atasobola kuba nti adduka nsi ye mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Ono ye president asinga okugaba haga gwe naakalaba. Haga azigaba, but with the time ajja kumanyira office eyo ntegina gabagaba nnyo haga olw'abalaba abangi. There is time where you know tuuka nga weekengera ne secretary wo. Kale mawulire malungi. Dr. Linah Zedwiga, David Louis Rubongoya nga ateekera NUP yamukwasiza ofisi y'omukulu mu butongole. Bwe nvaayo eyo Brian White badde no mise White Brown. Brian White akomezeddwa mu kooti olunaku olwaleero era nga ebintu birabika si birungi gyali, embeera tetambula nga bwe yagibala. City socialite abamu ku bavubuka ku basajja abamansamansa ensimbi mu kibuga Kampala abaali bakulaga nti bakuba direct essimu ya president w'eggwanga, abaali bakulaga nti bavuga numberless vehicles, abaali bakulaga nti batambula n'abasirikale ba SFC abakuuma omukulembeze w'eggwanga naye nga bakulaga City Don omumansimansi w'ensimbi naye kyekika ky'obukuumi kyalina. Ntwala omukisa okutegeeza nti essaawa zino omukulu atambulira ku mpingu, kyekisooka kyakubiri atambulira mu wheelchair, kagaali k'abalema. Mutegedde ensi. I think kibeere ekyokuyiga ekinene eri buli muntu yenna afunyeemuko ku ssente oba akyalinamu mukisa mu business, obuteepankira nnyo ku bantu, obutabeeyisizaako bubi, obutamanyiira kusukka mbeera ya lusaagiriro, n'okumanya w'olina okukoma mu bulamu bwo, okumanyiira, okwepanka n'okwewaniikirira, n'okujjukira ennyo era kitubeere nga mbirowoozo nti whenever ng'ofunyeemu kasente kakozese bulungi, kakozese bulungi. Teri mugagga yeeragaalaga. Singa Miss Kiggundu buli bbaayo ey'akabi wali omulabyeyo ng'azimansamansa. Naye bano be tutamanyi na wayo bajja ssente, bano be tutamanyi na ludda wa gye bafubutuse, bagwa bugwinga kibunoomu, bamansamansa ssente mu bifo ebisanyukirwamu. N'owulira nti yaguze section ya VIP open bar yonna buli alimu anywe, n'ava mu bbaala nga obukadde 120 oba obukadde 200 abulese mu bbaala. Nene webuuza ono ssente azijja wa? Tezimuluma. Look what's papa. Olyem olunaku olwaleero
avundira luzira. Ali mu misango gya bubbi minene, ono ali ku misango gya butemu. Brian White. And of recently, Don Nasa naye bakajja bamuyimbule musango gwa gundi gwa rape gwe badde bamuvunaana bakajja bagumujjeko. We have seen so many city socialites abeeyita baddooni era abeeyita bakaguje bakawaji mu kumansamansa ensimbi, naye ng'obulamu bwabwe bukomekkerera bugenze mu kkomera. So akomezeddwawo mu kooti n'akukkuluma. Omusajja yali afukamiza bannamawulire kati nga yakukkulumira bannamawulire abakuba story ezigamba nti teyajja muliro yali yeekoza. Era olwaleero abalaze ebiwundu n'abagamba nti mwali mugamba neekoza. Kati bino biki? Mugende nga maaso n'okwekennenya amawulire ge muwa abantu byebadde ebigambo bya bya Brian White ku kooti olunaku olwaleero. Abaana ab'eŋŋanda ez'omwana eyafiira ewuwe bo banyiivu ne gye buli kati bakyasaba kooti oneemuwa ekibonerezo ekikakali olw'okuzannyira mu musaayi gw'omwana waabwe. Okay? Bazanyira musaayi omwana waabwe n'afa. Emisango egimuvunaanwa kwagala kusaddaaka muntu. Omusango omulala gwa kwagala kutta. Okusaddaaka n'okutta byawuka. Avunaanibwa omusango gw'okwagala okusaddaaka n'omusango gw'okwenyigira mu kutta. Omusango gw'okumusanga n'amasabe wakaawe tebaagumuvunaana, so kati okkirizibwa okubeera n'essabo ku mutima. Ogwo kooti tegenda kukola ki? Kugulondoola. Naye bw'onaakozesa obubi essabo erikuli ku mutima oba mu luggya, ogwo omusango gwo kooti egenda gukuvunaana. Oba amateeka bajja gakusomera gw'onaaba omenye mu bufu obufaanaganako ku bwe butyo. So naera addiziddwayo ku remand wezijidde ku mpewo nga sifunye current update akomawo ddi oba akomezebwawo ddi mu kooti, naye nga nja kwongera okufuna updates oba nja kwongera okutegeera ensonga nga bwe zikola ki, ensonga nga bwe zigenda okutambula. So as of now munzikirize yes ngende maaso n'okuba nga oba oli awo neeteekerateekera okubasiibula. Bingi bye tusuubira okutuusaako, stories ezimu tuzikola ne tuzikomya wakati olw'obufunda bw'obudde. Stories endala ne tuzikola ne tuziggusa bwe tuba tulina obudde. As of now nzikiriza nkujjukize Kibira Construction Company Limited abakugamba nti badiringira mu kutunda poloti n'okutunda okuzimba amayumba okusaako okugaddaabiriza. Kibira Construction Company banoonyeeko mu mbeera efaanaganako ku bwetyo. Lwaki sibasiibula? Ndowooza kamberekereze banywanyi. Amannya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37
882 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.